Lwanyukidde olunaku olwaleero ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni olwaleero akutte olunaku olwokubiri mu nteekateeka ez'okunoonya obululu okwongera okupitiriza Bannayuganda okulaba nga tebaba tebamulonda asobole okuddamu kubanga bw'ati agolomola eggwanga Uganda mu kalulu akasembeddewo ku mwaka 2026. Pulezidenti Museveni abadde mu bitundu eby'Elango era ng'olwaleero alumazeeko ku kisaawe ky'essomero eyitibwa Murata Senior Secondary School mu disitulikiti ya Murata gyasinzidde n'alooka atiisatiisa nga bagenda okukangavula abasawo abali mu malwaliro ga gavumenti bonna abagenda babba eddagala lya gavumenti n'ekigendererwa ekyokulemesa enteekateeka z'okujjanjaba abantu ba bulijjo ku bwereere. Pulezidenti Museveni agamba nti mu kisanja nga kiwedde eky'omwaka ogujja 2026 wakutandika okuba nga tebw'ati ateekawo obukiiko obw'enjawulo obw'ekyama obugenda okulondoola abasawo bonna abagenda beenyigira mu kubba eddagala lya gavumenti mu malwaliro agatali gamu. Health workers are stealing drugs. So we must stop this, all of us. Because these health centers are not in Congo, they are not in Sudan, they are here. We have got government structures everywhere. We have got the government, but also the Wananchi representatives like the LCs. Wherever you are, stop this theft of drugs. I will set up my own spy network, in addition to what is there, to catch those who steal government drugs. As we are catching the ones who are stealing PDM money. But you, the people, also should do your part. Pulezidenti Museveni era asinzidde mu bitundu eby'Elango n'alooka ategeeza nga bw'alina enteekateeka namutaayika egenda okuyamba abantu ba bulijjo naddala abagenda bakolera emirimu gyabwe naddala mu ntobazi okusobola okuba nga tebe batyo abaako engeri gye basobola okwenyumiriza mulimu ogw'okuvuba kubanga bagenda kusomesa abantu abawerako ddala n'okwongera okuba nga tebe babasikiriza okuva mu kukolera mu ntobazi babeeko emirimu emirala egy'enjawulo gye basobola okwenyigiramu. Pulezidenti Museveni agamba nti buvuddeko emabega bagenze be batyo basaba Bannayuganda okuva mu kukolera mu ntobazi kubanga bano baviirako okwonoona obutundu bw'ensi wabula gavumenti erina enteekateeka namutaayika egenda okuyamba abantu bano bonna okusobola okulaba ng'entobazi bazaamuka. The fisheries, we need the fisheries of the lake, but also we need to do a lot of fish farming. You are now misusing our wetlands. When I was coming here, I saw you putting rice. That's improper. That is misusing. Let me show you what I'm doing in Parisa. They were growing that rice, but they were getting very little from the rice. From an acre of swamp, they would get 6 bags, and the total will be like 1.3 million. But when I made fish ponds for them on the periphery of the swamp, they are earning now more than 70 million shillings. Even here in Ranga, I think I have a fish pond there. So you would earn much more from fish ponds than from this rice. Therefore, both for providing food and also economics. Pulezidenti Museveni olunaku olw'enkya agenda kuba nga tebw'ati awenja akalulu mu bitundu ebya disitulikiti ya Albitongo wamu n'Otuke gy'asuubira okwongera okuba nga tebw'ati ategeeza abantu ba bulijjo basandika okugenda mu maaso n'okuba nga tebw'ati beesiga ekibiina ky'NRM mu nteekateeka egenda okuviirako okulaba ng'enkulaakulana eyongera mu ggwanga. Olwaleero we buzibidde nga munnakibiina ekiyitibwa ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olwaleero yalumazeeko mu disitulikiti y'e Kaliro mu Bulamogi awamu ne disitulikiti y'e Luuka yagenze okusobola okunoonya akalulu akanamutuusa mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda mu kalulu akasembedde. Kyagulanyi Ssentamu olukuŋŋaana gaggadde alukubye mu bitundu eby'Ebulumba Jinale ku kisaawe era ng'abantu ba bulijjo okuva mu bitundu eby'enjawulo eby'Ebulamogi n'abo abamuwerekedde okuva mu bitundu eby'Iganga nga yorokera e Kaliro abadde bakuŋŋaanye mu bungi bataddewo embeera ey'okulaga essanyu nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ogenda mu maaso n'okuba nga tebw'ati abasangula amaziga ge bamaze nga bakaaba. Kyagulanyi Ssentamu asinziddewo n'ategeeza nti agenda kulwana nnyo okusobola okuba nga tebw'ati ajjawo ebigenze bisoomooza abantu ba bulijjo mu kitundu kino era ng'ono awadde ekyokulabirako ng'agamba nti ensonga z'ebyobulimi nazzikuno abantu ba bulijjo mu kifo kino eky'Obusoga bazifunangamu nnyo kyokka kyewuunyisa okuba nti bonna abalima mu kiseera kino tebakyasobola kufuna mu nsonga z'ebyobulimi y'ensonga lwaki mu kiseera kino gavumenti ye agenda okubanga tebw'ati akulembera singa n'abalondeddwa ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda egenda kubeera njawulo nnyo kubanga ensonga z'ebyobulimi egenda kuzisoosowaza bulungi. Owana Bassa abadde mu kitundu kino ekyekaliro n'alooka abaako ebyenjawulo byaleese ku nsonga eno. Njagala okubasuubiza nti mugenda kufuna mu birime byammwe mu gavumenti yaffe empya buli kitundu kigenda kubeera nga kifuna value addition nga mubeera n'ejjagale twali tubaddeko ne zijjagale nga ne family ebeera ne ka productivity akatono nga temutunda butunzi bika
bajjo wabula nga mubifunamu ne by products nga muzifunamu ekyo kigenda kubaawo. Gavumenti yagala okugaggawaza abantu esala amagezi ne makinga sure abantu bafuna mu buli step y'ebirime byabwe. Njagala okukomawo wano nga kino ekyuma kikola nga mwaddamu n'okulima pamba. Abalunzi b'enkoko bali singa gavumenti eteekawo system nemanya nti gwe omuvubuka oba gwe omukazi ojja kulunda enkoko essomero liri lijja kugulako amajigo gavumenti ejja okusasula omulimi oba omulunzi agenda kufunamu abaana baffe abasoma bagenda kufunamu ebyenjigiriza biterere n'ebyobulimi biterere n'ebyenyingiza biterere Uganda efunemu awo wabi. Kaakali Kyagulanyi asinzidde eno n'alookaananya gavumenti y'eggwanga Uganda ng'eyita Ministry of Evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo olw'okusuulirira abasomesa amasomo ga arts mu Uganda ekibaviiriddeko okwekalakaasa mu kiseera kino nga bagamba nti baagala gavumenti esobole okuba nga tibeeti ebongera ku nsimbi ze bafuna nga banaabo abasanse ze baba bakolera. Kyagulanyi ategeezezza nti embeera eno eviirako ensonga z'ebyenjigiriza okudda emabega kyokka nga ne Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Uganda Janet Kataba Museveni talina kyayogera ku nsonga eno. Abaana bamaze wiiki 3 nga tebasoma. Lwaki? Kubanga abasomesa beekyanga. Lwaki abasomesa beekyanga? Kubanga tebabasasula musaala. Baganda bange ekyo kigenda kusolvingibwa. Abaana bammwe bano abatasoma tekigenda kuddamu kubeerawo mbu abaana bamaze wiiki 3 nga tebasoma. Oyo minisita wa education yandibadde yalekulidde dda ng'alina mukomera naye mukazi wa Museveni. Ogenda kukola ki? Nga mukazi wo ye minisita wa education naye abaana babanaku ne bamala wiiki 3 nga tebasoma kubanga bo basomera Bulaaya. Ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo baganda bange. Abasomesa bagenda kusasulwa, abaana bagenda kusomera bwereere ate nga tekigenda kukoma ku bino bya kusomera bwereere under these circumstances. Tebigenda kubeera ng'ebya gavumenti eno. Abaana bajja kugenda kusomero nga basoma ate nga bafuna n'ekyokulya. Kaakali Kyagulanyi Ssentamu olwaleero atambudde ne mukyala we Baby Itongo Kyagulanyi era ng'asinzidde wano mukyala we n'alyoka ategeeza nti abantu mu kyumu kino ekyebusoga ne Uganda okutwaliza wamu basaanye basobole okuba ng'ebiro beesiga omwami we Kyagulanyi Ssentamu okumulonda okubeera omukulembeze wa Uganda ddako ensonga zibadde zigenda zibasoomooza era ng'ebiseera ebisinga zibadde zimusitula n'asobola okutuuka mu masomero ag'enjawulo okusobola okuba nga bw'ati ayigiriza abaana b'obuwala okukola obukampa beeyambisa mu kaseera akazibu nga balengedde musoke mu mbeera y'okutumbula ensonga z'ebyenjigiriza abaana b'obuwala okusigala mu masomero ensonga z'ebyobulamu n'ebirala. Agamba nti singa gavumenti ya Kyagulanyi enaabanga bw'etyo mu butongole eweereddwa obuyinza egenda kutambuza bulungi emirimu ng'okusomoozebwa kwonna tekujja kubeerawo. Nkooye okujjanga n'enjigiriza abaana bamwe okukola paadi. Nkooye okujjanga n'enjigiriza abazadde okuuma abaana ne batabafumbizanga bukyali. Era njagala tulonde NUP President Kyagulanyi ne gavumenti ye batutaase egy'emirimu bagikole. Abantu b'e Busoga olwaleero obudde butono naye njakuta era nga bwe nkomangawo. Era njagala mmanye nti protest vote eno yakweyamba ne tuva mu bwavu, yakweyamba abaana baffe ne basobola okusoma, ate yakweyamba bawala baffe ne basobola okusoma ne babeera ab'amaanyi nga Maama Kadaga. Kaakali tukitegeddeko nti olunaku olw'enkya olwokuna Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu disitulikiti y'e Bugweri ne disitulikiti Namutumba era ng'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Bugweri ono ng'Emagala Banuuli alabudde abantu babulijjo okulaba nga bwe batyo beewala effujjo eriyinza okubeera olunaku olw'enkya nga Kyagulanyi Ssentamu ajja mu kitundu kino. Bw'abadde ng'ayogerako ono wa Nabbasa Ahmed Ngobi atubulidde nti ebyokwerinda bimaze okunywezebwa bulungi tebagenda kukkiriza bavubuka bonna kukola ffujjo. Abalijo ba Bugweri wano nolwekyo mbasaba nti twakozesa amasanyu mangi ino